Ssaako mweraje musizi. Naye tubeebaza. Sebo. Sebo kana akatambi kabaddeko. Abantu 40,000. Abantu batuwagidde. Ani agalina? Kati wano munabyabufuzi tebawulirizibwa. Anti babagalira. Balimba nnyo. Tebabba mujozi. Mu ggwanga mulimu omujozi ogwo. Nakana akazuzo olukwe. Okulaba njambadde. Ya lutalo. Enkofira y'abamweya. Eno ya lutalo. Ya lutalo. Ajja kuleeta sente zange. Atandise okubagana abantu bangi. Ono musajja yandaba mu State House. Ndowooza baamulimba. Nti Sezara we yali kuluutinga ekidoli kyakiriemu. Yanwanyisa kuva mu State House. Nedda ne mu mawulire. Yali tanjagala amanye obwongo bwange. Era akakatambi mujjeemu. Kuba yagende wa professor nanga nti I'm tired. Okuli eddobozi lyange kuki. But you are tired. Bongera kukwata. Lwaki bakukwata? Bagende kukediyali babakwatirayo. Bayina ennyumba y'omuntu gye babaddemu ku weekend. Era babakwatiddemu. Why? Kankubulire. Bw'osoma mulaba beeyita bakitalo naye kati azadimite. Abadde ayogera ne Mwenda n'adimitinga. Ti mirundi naawe muli bagezi. Bano tebaasoma episonage. Intelligence ya wano tiyasoma episonage. Episonage kitegeeza. Episonage. Nti muyina abaketta nga waawa. Nga wammwe. Wammwe. Nga wamunda. Era kamba week examples. Nixon bwe yayagala okutega ebyuma mu kitebe kya DP ategere plan ya abawangwe. Eyali viringa information yali assistant we. Nenga nga yegwa trustinga. Nenga yechi nga ya assistant. Era oluvanyuma bamutegeera yeewaayo. Omanya abazungu bwe kye bakola. Mu old age. You write a book ebintu bya bibeerako emyaka. Ti mu myaka 2 kiba tekikyali kyama. Kakati eyaketanga Nixon yali wuwe. Abamerika balina omusajja nga head wa intelligence. Nenga akettera balasi. Ne bamuzira owingako. Ne bano balemwa n'okukwata ku bayita okwalinga. Okwalinga yali omu nga bagaliza okwalinga. Okwalinga tubuuza bubuuza nti ebigambo okwalinga byayogera bituufu. Oli yakolanga Facebook. Simanga afulumya ebyama. Kubanga tuzira owinga. Nza mu mass communicator. Bagamba yali Mwenda nga yefudde oli. Anti era Mwenda takyogedde mu katambi. Timwatoka ekiseera okulooza nti nze mbaketta. Mwenda bambula engoyi. Yawulirako nti no yali ye. Nga kiteeberezebwa. Waliwo ekisajja ekyasokolanga abantu. Kyengenda okuba akatambi. Kirooya. Kisajja kikulu kyayavuwala. Kyasokola ne mukazi waakyo. Kyajja mu lujja lwakyo nekigamba. Mirundi, you back at my house. Kakati nange ndi wa M.i.S.O ebyuma M.i.S.O yabikuwa nga kifulu if I bagged my house the bagger them the bagger it niti bino bungo hekise julete diyente kakati omusajja oyo Abamerika kye bakola kubanga olina okukitegeera ti bw'owulira omukka omubi mu nnyumba mu kisenge nga mulimu ne mukazi nga si gwe ogufuuye ani aba agufuuye of course gwe mulimu naye ate nga temulimu katanda mu mwana mukyala napie kabira mwana napie no era gwe bwoba mugezi ofuluma mulime kinuusa you concentrate ti what if mu meeting yegini gundi tiyagibadde mutefulumye mu meeting yegini muzira owinga mwiza kube mwana 3 omulundi ki gumu naye nga ono tazze n'ono tazze ne mutegeera nti why ate muyinza okufuna abazanyiramu n'abayinkalejinga nga ebimu abikuba biratakola ki tabikuba era Bungereza kye yakola Germany nani Germany ne Japan mu second world war yeyiye ekyuma nga kino emigima kakati ye yakwatanga yageranga enkuŋŋaana za Germany nani yakitira ne empera we Japan abamaje baabo baga tugende tulumbe Masaka kakati nga ye kyakola amajaga abungereza agaje Masaka nakatwala embalala ne basanga ekibuga nga ki yakikalu kakati omujapani ramga nti neddo omungereza atukwata nti atatukwata atya singa abadde atukwata ate amaje yali kaje Masaka nagatwala wa so omungereza yali abazanya erina ekyuma emigima kubanga tebagamba nti sibituufu no bavudde bukedi yali bagenda mu nyumba y'omuntu
era nga mwekaliyo akasajja ako n'olututwerwako kakati nkugamba nti Abamerika kye bakola likoda nga ya pesa ne bagiteeka ku uniform y'omusajja ono tukyusiza uniform ne bamuzuula nga yakolaki nga yabagira yagaba ebyama tebamuhalasinga bo bakyusa bukyusaki bakyusa uniform nabaga nti omusajja yajja wano ewange nanga nti ndi wa Air Force naye ennyonyi ya muzeeyi eyinza okumutta ekiseera kyonna tebagikanika bagitwala ne bagikomyawo ate neweyita kulane we munyenyi ya Museveni esukirawo omulundi gumu bwetekuba omuisairo teyekulula kutamaka tesooka kudduka muwansi no kagenda bukisikati nekagenda waggulu gyoketegereza tekakubwa misairo that's why it is an expensive plane kakati omusajja najja wano nemugamba biteeke muki writing eyali chief of staff of Air Force nali mumanyi nemugamba nti genda obindeze muki obuwandiike saagala kwogera bitali biki because people come to me abantu banjagala nnyo abasirikale nabakolera omusajja atanjagala muko abala tubitya babikuleetera lwagogo yatanjagala yekka and I don't cause namulabirawo mu buto yajja Amawulire nemulaba bonna kano kajja tumwebaze kajja kano kolumu kadipetala disinga kafu kazibu ate sibiranga kumwafu vera arrogant era ofuna yabagamba nti mirundi tabalabawo bayita meeting nengano gigenda Museveni nayita meeting bagala kukola 5 billion nengano gigenda mboze mukwase nga zikukwasa nti mwabamanyi abadduka nanga omugezi abati episode tugisoma nti omusajja yali mu Israel n'agenda Syria ne bamuwa obwa minisita yakulirayo environment n'asimba emiti mu desert naye nga ina emiti gy'asimba egiri ku military installations ennyonyi za Israel ejanga kuba Syria nga zikola ki nga zigiraba zikuba wali miti naye nga ali mu gavumenti yayo yabayingiramu in fact what many people don't know parliament ya Israel abagisingamu kati oba recent times bali bavudde mu Soviet Union basaasaana kigambibwa ne wano waliwo ensi wano mu Uganda ensi ey'omumabbali etuteekamu abo abakundi anti kabira wano ekimu ebirala biba bya ssente bajja ne majigawo intelligence office omuwa ssente mmeka simanyi omuwa ssente zimeyo basasula mmeka yes ayinza okubanga ye bamubateekamu but I was explaining another situation ey'emiti njenyonyodde eya uniform y'amajenje njenyonyodde nti bamukwata kakati mbadde nkunyonyola omusajja wa Air Force bwe mmala kibawa babaga tulina olwo handwriting ye bagikolaki bagimanyi kuba yewandiika namugaa nti biwandiika oba bituufu n'abiwandiika omanyi abasajja babamanyi kye bakola baga ntutwala abantu ebweru okusoma naye application mu mikono gyabwe byomwasabe baleeta sign writer gye bali asobola okumanya sigiri nti yeyo basi yeyo yes era ababbi weebali wano ababbi weebali yakwata cheeke yo n'agisayininga nabba ssente okuli ssente ye nga tewali mukono gumulema kuba bali balina obuntu bwe batunuulira nti oba ateekako kadooti oba tiyaginyola bwati ate bana bakubi b'ebifaananyi gye bali mu poliisi nti nodescribinga nti omusajja abadde bwati kabira zaali tezirina gye baali tebakuba bifaananyi bo bakyabalina abali talented obutalirayinga ku machine kubanga Museveni yaggulawo kabira gondi station enatete babisiimulamu kituufu futa gye bamubuza ekitegerezo si ye Yesu apaana bamulyako ssente empitirivu n'alowooza kiwedde zikola wa ono omwana yatwala omutwe gwa kadaga yatwalira kadaga omutwe bamulina misa emulina ng'akulusinga okuva wano ku prisons agenda mu parliament
mwekiri footage bagijjamu we bakubira omwana wange Gonzi Junior okumujjamu amanyi kamera bagisiimu ate nzembi M.i.S.O ebiina footage government temugasa bakrimino bamugula anti kiringa okugamba ICT kati bagamba abaana nasoma ICT computer eya bulijjo oyina kinene kyewasoma computer ekizibu kyayo nti keyboard ne gundi spell check ebigambo by'Olungereza bikola ki bifaanagana nenga bitegeeza meaning ki kakati omuntu amanyi Oluzungu asoma sentence number kikuleetera ekirala ng'ate sentence kigisse ICT nasoma ICT computer naye yeetaagisa basic knowledge eyo terina mulimu naye abaana baffe baboonoona omwana wange baali bamuwadde international trade negamba omusajja leka kutuvuma ezo diguli ewaffe tetuzisoma let me pay for myself nga gye bamuwadde ku government intya international trade omukkiriza n'asoma how are you different from these ordinary women who trade international kyataddewo international kikola ki kiza ki ng'omwana amaze bakifulaminzi era abaana baffe bafiiridde tebagenda ne babaga nti balina gundi career guidance abasomesa abo baprofesa bagenda mu masomero g'abaana ba 6 ne bababuulira bikofisi byabwe ebifu kati omuzadde tamanyi international omwana wange yasoma international trade yasoma international okulibwa gavumenti yammwe bwetyo muzeeyi omwana akolebwa bano bali ku luutinga ki bajja ne babireetaleetaawo expired courses where expired omusajja n'akireeta n'akakanya ministry yonna expired where how can omusungu talina course etakola no which one waliwo okuzikyusaamu I did mass communication nze sikola okola amwe mass communicator I'm a mass communicator. I majored in editing. I write my books. Of course. Combined. Nkoze ku radio ne TV. Naye kyebuuza muzeeyi teriyo courses nga zeetaaga otunamu curriculum muki nedda. Ebintu nga bisomesebwa musoma kukola mirimo. Temusoma knowledge. Nti Kenya yateekawo mu university terina qualifications. You can't get knowledge. Kakati university zisinga obungi bagala two principles ku A-level two principal passes ne subsidiary ya go general paper katongole bama courses ya kisoma ono mwanika yenale zonna ali azifunye mu F Pintu yakoma mu senior 2 nakotise ebiwandiko bya Muganda yayogera ngo Olungereza mu parliament ngali walumanyi yes ne pastor Sematimba bagamba ngate yaso hajimba bali bamu era kiyimba yamukuba hajimba bali nenga mbabali akoze mu parliament ku bukiiko bwa Meka mazima knowledge kimbona kuba mu baji yamukubewa yamubera namuleka naleka naba nebe abamugolo mukuba oyo kagabo nayitamu yabaleka nayo nga tabasasonde is a gun for hire I see Chimba musajja mugezi bamugoba ku ewapo bweli bamutwalira ku pick up ngageze mama fino okunonya akalo bamutwalira ku pick up onala Museveni yimugana okuyingira mu katenti ke but he floats he comes back I see inengeri gyakoma wa university scandal wa university simanyi yazi mobilization skills I see nakano kubetuka mukozi ke yatonyeza akali ku buguru mu Kampala yakatuwonyeza yes polida akaba ababoda akaba ku kitu create chaos in the city muzi abatuwonyeza kakati nguganti episode kibano tebamumanyi omusajja yabagamba instead of concentrating on Mirundi don't you think there is a formidable force ebakuba nemutula ebokedeya we don't need introductions a fool who is a master of ceremony put your telephone sets there nemogere byobusiru byonna omusajja navuma famire ye kafulumaka abe aduke havu owa president yabule sebukede yeta yagala kwa president nemwe go mwalumbo kuba mumusobola kati agoba ki ngwa wagira omulala owagira oti omulala ali mu government mwina candidate mwali wakidde omuntu ali ebweru naye Museveni gwasobola okuzikiza olunako olumu ba
kubanga olina okumanya nti omukulembeze bwala mu buyinza three things happen. One, afuna experience. Of course. Two, kyokola kyofunamu experience. omukulembeze bwala mu buyinza Museveni muyekera teyambisa yiso ebyo byani formality. Ayina channels ze endala zotayingira ki zotasola yingi kati beti kame yewana nti ayigigi isota nayigigi the real ayigigi wali ate kati ekifa kutija kyabwiriri andi kasayogera biripoti ebyebusirwe ebya monitor erije eri counter amulekaho wabira report era Museveni yamuga nti ebyo binene biveeko nga manyita bisobola yayina counter tichita counter intelligence yatula government akiwamu amazi akungulula muyekera oteka omuntu nabagambi acho mukuba n'omulala nabagambi nti Museveni bagende wagadafi mu 83 bachana mukumu nabawe mundu nabagamba mulwanire wamu Mozesa Kayira ne Museveni yabaga nti ezange muzimbe bazeeta namuki bazeeta mu nyenyi ya Libya nezisula eruweero emundu lusanvu Kayira olwakwata ku mundu n'azisumulula yalumba lubiri zonna ne bazimujjako Museveni what if you are infiltrated yayita kazini namuga kazini kwesigala mu maje ga Mozesa kazini yaduka ne bajasi bami yali sergeant mu maje gami namwadole ngumyesi okwalatuka mwaluwa nanyi omwengere bamuyola basichewa era kyobula Museveni tayagala mwenge gwamutira abantu bangi mpulira amanya soka gwagati kanywemu eyokubiri eyokusatu era omusajja omunywemu ngitasobola kwenzi baleeta netteeka zimayo bawaliwuliddeko etteeka libaleeta ku mwenge byabusiru bagamba nti otitandika saa 11 paka myezi ekiro kunaku za bulijjo bitugunywa ku weekend saa 6 nemumotoka nemuki weekend saa 6 ate babuliddwa emisolo mudeyo mweba the economy is bad economy is really bad Mandwa yekuba okujjako ng'akutte sente zange nazimba nakano katumwiba tekalya sente zange 10 billion nekaliza kajja zireeta nja batumira omuntu yajozikanyuko kuba strategy ebadde egamba njavuwale agenda okuddamu okusokola nga nvuddewo wendi nkankiriho olina okusasula sente zange buli kyebalaga ebukedde yaluddawo baketta bakette n'okubakadaga nonzena I paid Kataga backward. Lumumba survived by use. Ebusoga linyayo. Chabazinga embaga yenze mbadenje. I return Bosoga into a battlefield. Do you baby babyogerera luda. Mando yekwetise ku mutwe. Emando je wajoga je nakwasa. Mando ye mukwa doko. Edokuri bomuntu na yavuwala. I was saying somebody. Omusajja ali mukaka. Najoga akasajja akava ku mukazi wako. Mukazi laga nti abweto kyalina n'amaanyi okaddiye naye omusajja yabasanga mbulogi yakwatako essuuka egi n'agitwala ate saluti yagwa anti olina amaanyi ejjoogo lyo olina amakutiya ga ssente emmando kekkube kekubola ajane olajanire ne mwenda ogende wa profesa akugobe anko samu akugobe kalebu akugobe mmando yekkuba kwata sente z'emmandwa nozijiddiza tolina kyojja kukola mu nsi tolina ne bozimba church nga nkubanja mmundu ekkuba kasa kwasa emmandwa yo ne church bagikuba church yasanga wani ejjogo tolimugwe mu mutwe solution yesikwogera na mwenda solution yekwata sente zange azikoleki ngende enkola ebirala oba bamulimba tinokyo mu state house nga ndi kidoli kye kyakunyamu agenda nonye ekidoli ekirala siri kidoli aguneba bye ekidoli tajja kunyamu kunyalamu yes hukapu kyazire simanyi nange obakwata otya era mwenda abagamugambye omusajja oyo yanvuma nnyo nampita buli source of names but the moment he realizes si enemewe tekyanvuma that's mwenda nayondo yolowooza mbutawangulwangako you have been decisively defeated and humiliated ani ate bamanyi nti musoka olenda ani musoka manyi kano bajjaka baba kaasa omutwe andi mwenda abigaanye mwenda agambye nti over my mother's grave temujja kubikolera wano yolowoozeza munzi muze muganye okusokola
tokyasobola kusokoola zonna enkuŋŋaana zabaddako abadokita bonna weeziri natuka solution kumpa sente zange nze sijja kutuula naye I cannot sit with a very arrogant man who is determined to destroy me. Ngakusula eddalu nga balaba kamasenta kusayina enjegere ngejjoguli mwezi baniyeesa ku baana babanna mwezi baggwamu ejjoguli genda na bujozi si mulimo baddamu ne bakunyamu si mulimo addamu n'akunyamu oyo omulenzi addamu n'akunyamu tujja kukolera mu yamugozi Museveni yamulimu yamuwa ebbeetu lingi nnyo nonye ku bantu nebamulowozesa nti ye pulezidenti yaddako waapi oza mupya munaku bunaku n'amutujjirawo namuwozi n'omulwanyiza kakati lwaki atagala so bulijjo kasobola kozi omusajja oyo bagamba mu 2014 professor wa psychology I have observed that man he will never bend an inch. He doesn't want money dangling cannot work to him. What he wants is dignity and respect. Nyuma zoko nkuba Amawulire mbumbere me advise on the media ngakakusinga okubya mazeo. Agenda abere mu sikuba sajja sikuba nkata. Tano kazunza lutwe. Aikali yo sikuba genda okuwenyuko. Genda okuwenyuko kalenzi. Nali nja kata. Omulimo. Tumayite ekyangwanze ku Christmas. Bali babizimu. Abana buli yayo bakadde butano ngajja. Si Christmas mekaze naka celebrating nga zirina mu. Mazima. Ningera kujesiba. Ndu naye. Naka katwenda lingera kamalawo. Humiliation. Disown the depths. Zizo are they yours? Kati zinu kwezine kunkadde. Uyinacho ofunye. I've exposed you widely. The international community nkubire simu. Rijo kuliawe. 2. The public is itching to grab them like a grasshoppers. 3. They have dropped the presidential body. Ambition. Tasobola. Tai atoba chidusiza chigabidde bebukedde. Era muhoza alimechi kwata. Kakati atukati uyinachi. Who can deal with somebody who is powerless? Who has no future? Kati mwenda akugambi tewali kubikola uko. Namuhozi yabagambi tewali kubikola. Bakabeto bakanse ka vampire. Because the whole thing amounts to murder. Ntiba yino kutta. Of course, so boyina kubanga oli mulamu. Bo basalewo. Abisokole. Zino organi namu. Kasajjako kasokole. Kademu kasokole n'entwe yako. Tukabuuza ekibuuzo kimu. Abantu baguzanga amulani. Wayina famu y'abantu. Vampire. Singa abantu oli bakalabira bawugana vampire. Nikaduka n'entwe yako bakabe. Andi muhoza agani. Mwenda agani. Bebana bamuyise mwenda. Mwenda bagani nti over kakube wayitiri nakana kasajja meeting jikabadde mu nyumba y'omuntu nako tukakube kabone we kayita ewe kadi yatubaka kwata nazali Uganda bakiri kali kadukele ntwe yako n'entwe kasasule sente za ngasina katumira wa mitwe ebiri wa masana wa nyindo nya wa mimwe ebiri bomba bagenda mulabako yes resort ka tuli mu talo olusembayo ejjo litandise omufumo kamanyuma wa masana ngagali ludda wa ajja kulaba ku musajja ow'amaasana n'emimwe ebiri n'emitwe ebiri n'ennyindo nnya muwanvu akoona kasolya nonye sente za mirundi lita sente ejjogoli kafumuke mu nnyuma nono ejjogoli mufumuke mu nnyuma nono ani ku famire yange naye ejjogoli mufumuke mu nnyuma yes sente zange bazitutte mwenda kubuulire tani abadde atwala sente ze profesa yabagamba if you are complaining that Mirundi abuses you, what did you do to him? How can you expect the baby to stop crying when you have not attended to the reason why he is crying? I want my money. Museveni atwala mu president's office ngatamanye kando kasokola aba nalinka benyondo mutwe niyo vision kumanyiko niyo vision yenkubye babikiriza kapusinga kaso mutwe kalisha bamazozi gabanatende akomono nalimo bamutti nalimo bera kukabira kirabu mwaso mutwe mbona komewa mukoli banasoko koda wampameka Palokula Museveni yajisasula afini kamani bakoma okumakola woza bana abasajja nasala okubakuba myaka 10 era bali kye bamanyi ze Ugandan bakubi batti babesi bategeri kakati babategeri
bayulingiri mpiki okuli mfumuke mutwe economy se economy nenda ba Museveni tabakoma abantu boniyeddeko bonyaddeko beba kulose tekina ensonga nekunyako nekunyalako they expected me to come back on my knees and I got man like me when nalabanga muli bafumu nyinza okukomawo we have suffered for 10 years omwana wange bamusi omulenzi bamukubye amanyi mukati wange bamutegekirize bampadde obutwa kaguze abaserikale abatemu banzi gwe mulifutigwe mulifuti mbadde nabutuusa mu muteego mwaka 9 kambe mumalirewo ddala until they surrender my man they have lost nibwepangira ku mukozi emanda yali ewetise akondo kyenja okukakola kajja kuyingira mu cabinet kapamemu bakachapa empi bwafuna ekizibu bwafuna ekizibu kuki nafuna akabenje sikabanja sikabanja atwala obutambi buno sikabanja tebalina sente zange tebatwala sente zange bazireti ntizenja kwavala ngende waffe nga desiot buli bali sente zange azikwata nange ndikakusudde eddala obusajja mbubye nemutuusa ku faino ate banankola ekibanzi tebalabe tebalina baana ne famire zaabwe ziggwawo the issues mwakola bubi you underestimated my resolve to fight namanya nti mujja kutakula nkusimbye emandwa egenda kubya muwozi akuba kumalewo amubya mutumaliddewo bukeddeya kadduka butusi mandwa kakati kagenda kupama kajja genda mu cabinet kapamemu bakayole nenagisi yaabo ngayina